Already tulina omukyalo omu Kalim Abdallah nga ono abadde yenyigidde ku mulimu guno awamu n'omukyalo omulala Charity gwe tuli mu kunoonya n'omulala Moses nga babadde emabega ew'okusikiriza n'okusomba abakyala okubaweereza mu nsi zino ez'obuwalabu. Bali wansi wa security company eya Supreme Security Limited ng'eno yaweebwa olukusa okuba nti bawandiisa n'okusindika bannayuganda okugenda okukola mu kitundu ekya Saudi Arabia. Saudi Arabia balina omuntu waabwe gwe babadde bakwasaganya emirimu gino nagyo nga abakozi abatuukirayo gwe batuukirako ng'ono bamuyita Mutabu Pasha Al-Sumeri nga ali mutuuze mu kitundu ekya Hal mu Saudi Arabia era tumaze okufuna ebimukwatako era tuweereza okusaba kwaffe ku poliisi ya Interpol eddukanya emirimu gya poliisi nga twagala tumufuneko statement okwemulugunya abaana bano abawala kwe baleese